Matayo Essuula 21. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali basemberedde ekibuga Yerusalemu, nga batuuse e Betufage okumpi n'olusozi olw'emiti emizayiti, Yesu n'atuma abayigirizwa babiri, n'abagamba nti, mugende mu kabuga kali ke mulengera, era amangwago mujja kulaba endogoyi esibiddwa ng'erina omwana gwayo. Muzisumulule muzindeetere. Singa wabaawo abavunaana, mugamba nti Mukama waffe azeetaaga, olwo ye ajja kuziweereza mangu. Kino kyabaawo okutuukiriza ekyo omulanzi kye yayogera nti, mubuulire abantu b'e Siyoni nti, laba kabaka wammwe ajja gye muli, muteefu era yabagadde endogoyi, yeebagadde omwana gw'endogoyi. Abayigirizwa ne bagenda, ne bakola nga Yesu bwe yabalagira. Ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo, ne bazisaako ekkooti zaabwe, ne bazeebagazzaako Yesu. Abantu ne baalirira mu kkubo ekkooti zaabwe, abalala ne batema obutabi ku miti, ne babwaliira mu kkubo. Abantu abangi abaali bamukulembedde era n'abo abaali bava emabega ne baleekaana nti, omuzzukulu wa Dawudi atenderezebwe, ajja mu linnya lya Mukama, aweereddwa omukisa, Mukama ali mu ggulu, atenderezebwe. Awo Yesu yayingira mu Yerusalemu, ekibuga kyonna ne kiyuuguuma. Abaakirimu ne babuuza nti, oyo ani? Ekibiina ky'abantu ne kiddamu nti, ono ye mulanzi, Yesu ow'e Nazaaleeti eky'e Ggaliraaya. Awo Yesu n'ayingira mu ssinzizo, n'agobamu abo bonna abaali batundiramu n'abaali baguliramu, n'avuunika emmeeza z'abawanyisa ensimbi n'entebe z'abaali batundiramu enjiibwa. N'abagamba nti, Kyawandiikibwa nti, ennyumba yange eneebanga nnyumba ya kunsinzizaamu, naye mmwe mugifudde empuku eyeekwekebwamu abanyazi. Awo bamuzibe n'abalema ne bajja awali Yesu mu ssinzizo n'abawonya. Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka bwe baalaba ebyamagero bye yakola, era ne balaba abaana nga baleekaana mu ssinzizo nga bagamba nti, omuzzukulu wa Dawudi atenderezebwe, omuzzukulu wa Dawudi atenderezebwe. ne banyiiga ne bagamba nti, Owulira abo bye bagamba. Yesu n'abaddamu nti, Weewaawo, temusomangako ekyawandiikibwa ekigamba nti, wagunjula abaana abawere n'abayonka okuwa ettendo ettuufu? n'abaawukanako, n'afuluma ekibuga, n'alaga e Betaniya, n'asula eyo. Enkeera ku makya, Yesu bwe yali addayo mu kibuga n'alumwa enjala, n'alengera omuti gumu omutiini ku mabbali g'ekkubo, n'agutuukako, n'atagusangako kibala na kimu wabula amakoola gokka. N'agugamba nti, Toddangayo okubala ebibala emirembe gyonna. Amangu ago omutiini ne gukala. Abayigirizwa bwe baalaba ekyo ne beewuunya, ne bagamba nti, omutiini gukaze kutya amangu? Yesu n'abaddamu nti, mazima mbagamba nti, singa muba n'okukkiriza nga temubuusabuusa, munaayinzanga okukola kye nkoze ku mutiini ogwo. Era si ekyo kyokka, naye munaayinzanga n'okugamba olusozi luno nti, siguukulukuka weesuule mu nnyanja, ne kituukirira. Era singa muba n'okukkiriza, byonna bye munaasabanga Katonda nga mumusinza, munaabifunanga. Awo Yesu bwe yakomawo mu ssinzizo, bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bajja waali ng'ayigiriza, ne bamubuuza nti, olina buyinza ki okukola bino? Era ani yakuwa obuyinza buno? Yesu n'abaddamu nti, nange kambabuuza ekibuuzo kimu, bwe munaakinziramu, olwo nange n'ababuulira obuyinza bwe nnina okukola bino. Ani yatuma Yowanna okubatiza, Katonda oba bantu? Awo ne bakubaganya ebirowoozo nti, singa tuddamu nti Katonda ye yamutuma, ajja kutubuuza nti, kale lwaki Yowanne ono temwamukkiriza? Ate singa tuddamu nti abantu be baamutuma, tutya abantu, kubanga bonna bakkiriza nti Yowanne mulanzi ddala. Awo Yesu ne bamuddamu nti, tetumanyi. Ne Yesu n'abagamba nti,
nange sijja kubabuulira buyinza bwe nina kukola bino. Kale mulowooza mutya? Waliwo omuntu eyalina abaana be babiri, n'agenda eri omubereberye n'amugamba nti, mwana wange, olwaleero genda okole mu nnimiro y'emizabbibu. Ye n'addamu nti, ŋŋaanye. Kyokka oluvannyuma ne yeenenya n'agenda n'akola. Kitaabwe era n'agenda eri owookubiri n'amulagira ekintu kye kimu. Ye n'addamu nti, kaŋŋende ssebo, kyokka n'atagenda. Kale ani ku bombi eyakola ekyo kitaawe kye yayagala? Ne baddamu nti, omubereberye. Yesu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti abasolooza b'omusolo ne bamalaaya babasooka mmwe okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Kubanga Yowanna Omubatiza yajja gye muli n'abalaga ekkubo ettuufu ne mutamukkiriza, naye abasolooza b'omusolo ne bamalaaya bo baamukkiriza. Ekyo mwakiraba, naye n'oluvannyuma temwenenya mulyoke mumukkirize. Muwulire olugero olulala. Waliwo omuntu Semaka eyasimba ennimiro y'emizabbibu, n'agyetoolooza olukomera, n'asimamu essogolero, n'azimbamu omunaala, n'agissaamu abapangisa, n'alaga mu nsi ey'ewala. Ekiseera eky'amakungula bwe kyatuuka, n'atuma abaddu be eri abapangisa bamuwe ebibala ebibye. Kyokka abapangisa ne bakwata abaddu be, omu ne bamukuba, omulala ne bamutta, n'omulala ne bamukasuukirira amayinja. N'ayongera okutuma abaddu abalala bangi okusinga ab'olubereberye, era ne babakola ekintu kye kimu. Oluvannyuma n'abatumira omwana we, ng'agamba nti, omwana wange banaamusaamu ekitiibwa. Naye abapangisa bwe baalaba omwana oyo, ne bagambagana nti, ono ye musika, mujje tumutte, obusika buliba bwaffe. Ne bamukwata, ne bamusuula ebweru w'ennimiro y'emizabbibu, ne bamutta. Kale nannyini nnimiro y'emizabbibu bw'alijja, alikola atya abapangisa abo? Ne bamuddamu nti, ababi abo alibazikiririza ddala, era ennimiro y'emizabbibu aligissaamu abapangisa abalala abanaamuwanga ebibala mu kiseera ekituufu. Yesu n'abagamba nti, temusomangako ekyo ebyawandiikibwa kye bigamba? Ejjinja abazimbire baagaana lye lyafuuka ekkulu ery'entabiro. Ekyo Mukama ye yakikola, ne tukiraba, ne tukyewuunya. N'olwekyo mbagamba nti obwakabaka bwa Katonda bulibaggyibwako mmwe, ne buweebwa abantu abalikola ebikolwa ebibusaanira. Buli agwa ku jjinja eryo alimenyekamenyeka, era oyo gwe ligwako lirimubetenta. Bakabona abakulu n'Abafalisaayo bwe baawulira engero za Yesu, ne bategeera nti ayogedde ku bo, ne bagezaako okumukwata, naye ne batya ekibiina ky'abantu, kubanga kyali kimanyi nti Yesu mulanzi.